eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Bobiwine atabukidde mu kufa kwa Kato Lubwama. Kato Lubwama yali yakola ensobi egi mu bulamu bwe nga tannafa. Godfather naye aina kyatugamba wano ku kufa kwa Kato Lubwama. Poliisi nayo erabudde ba promoter begendereze nsonga ki. Munnange nkwaniriza ku KIKA media ensibuko y'amawulire. Watanaba kubanga subscribinga gena maso subscribinge likinga commentinga tusobole kubanga ate munnange tutambula fenna. Ntandise n'omukulu Kyagulanyi Ssentamu nga we tumumanyi munnange ono tatya biduduma ono no avuddeyo mu maziika ga Kato Lubwama n'alumba gavumenti kosa ne bayimbi banne bagamba nti bano bamwewala naye nga balina kukolera wamu naye okulabika nga ate munnange batuusa ekyo kye baagala nga bo abayimbi nammwe mumwewulirireko. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli munnabitonde ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobiwine n'abayimbi abasinga muti okunsemberera tebandaba ne Bobiwine. Naye njagala muwulira temunsudia musirikale sirisi muwulirize. Ba artist olunaku lwa leero nga tusibula Kato Lubwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyike. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukuumye nga batusibye akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu byotulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Butereevu eyo nga nkujjeyo eyo ye musajja mukulu Godfather ayina byatubuliddeko wano byenandyagadde nammwe mumanye ensonga yakuuma byama oluusi weetaaga nawe n'obaako n'ekyama kyo because ebyama ebyo bikuyamba nnyo okusigala nga oli w'amaanyi. To some extent abantu abamu bakikozesanga weakness nga bamaze okuzuula ebyama byo ne batandika okusabotaginga ne batandika okutiisatiisa olw'ensonga balina bye manyi kugwe nawe weewulirireko. Kato Lubwama yali yakola ensobi egi mu bulamu bwe nga tannafa. Kato Lubwama yalina ensobi egi mu bulamu gy'afudde ng'alese akoze. Kwe kuleka ng'alageze abantu ebyama bye byonna. Abantu tebabalaga byama. Okubalaga nti oli musamize wali okola kya bwereere. Bano abantu bakusanga otudde bubi ng'ejju terikuluma. Oli bwakubuuza lwaki otudde bw'oti mugambe nalonze ebisente ziri mu wallet mpitirivu nnyo wallet yezimbye entozeza bwenti agende ng'akuwaana nti oyina ssente tokyatuula na bulungi naye ng'oyina jjuti ne bw'omugambira nti jjuti lyeri kuluma ajja ddi kuyeeyo okuvawo kimugambidde mpaka n'abaana n'abazzukulu bajja kukimanya. Kati Kato Lubwama yakola ensobi okulaga abantu nti asamira kubanga bo munnange bakulaga nti bali bulungi nnyo naye ng'ate be basinga okusamira abafaada bolaba okubatikira basooka bagamba kuddaka abaaganye mumusabira kyekibazeeka watali gundi watali seminaariyo y'abufaada kusamira okisegira basamira embeera eruma omuntu nemuleetera okukola ekisembayo gwe kakyomugamba kyakola atereere kyakola. Abantu ebizibu bibaluma. Lubaale wa Lubwama Kato Lubwama ekigambo Lubwama kiva mu byama kiva mu kubwamira. Kato Lubwama teyabwamira nsonga ze teyayina byama bya nsonga ze najjazibawa kati abantu be bamu baganye okumusabira ninga bwe munagaana omusabira ne musaba mu ggulu nga yagaba obwogi mugenda kunywawo babantu bannyo bavuddeyo ne balowooza nti batuukirivu naye nga amazima bafuuba kyamu. Butereevu ebyo bigambo bya musajja mukulu Godfather adda mu luyimba taluwoomya naye nga bibyo byensobodde munange okubanga nkutuusako ye Kato Lubwama yamaze munange okubanga agalamizibwa wali ewaabwe empigi ku kyalo Nkozi. Mwebale nnyo era mukulikeeyo mwenna abasobodde okubanga munange bamuwerekerako. Abayimbi babaddeyo bangi, performing art yonna yabaddeyo era balaze omutima omulungi yadde nga omukyala ye Juliana bangi bamulumbye nti ono tayagala kuziika wabula ono naye yavuddeyo n'abanukula nti bambi yadde taziika naye Kristi atuukiriza obuvunaanyizibwa n'asindika kathimbi nabo ne basobola okubanga munnange abafiirwa
babaako ne kye bafuna mu nsawo yaabwe. Awo nno wenkubuliza mukwano gwange, omuntu ajja n'akubeererawo mu maziika n'omuntu akusindikira amabugo, ani gwe wandinenyezza ennyo? Kubanga ffenna tetugenda kukola kye kimu. Waliwo omuntu asobola okujja n'akubeererawo naye nga talina mabugo gagenda kuwa. Waliwo omuntu ayinza obutajja kukufiirwa naye n'atuukiriza era n'aweereza obubaka obuyambako ku ebyo ebyetaagisa mu kufiirwa. Ssente ezo ez'amabugo ziyambako mu ggula ebikozesebwa ku budde obwo because ekyo kiba kibwatukira. Teri muntu abeera na bajeti mbu zino ssente zigenda kukola ku lumbe lwa gundi. Oli Katonda gwatta abantu, kitegeeza ekyo kigwawo bugwi era omuntu aba yeetaaga obuyambi. Ssente ezo ne ziyambako okulabirira ku bintu ebimu mu kufiirwa oba mu nnyimbe. Eyo nga nkujjeyo mukwano gwange, ye omwogezi wa poliisi omukulu Fred Enanga avuddeyo munange n'alabula bapromota kw'ossa n'abayimbi bano ng'abategeeza balekerawo munange okubanga baleeta okacyankalano ku streets za Kampala. Kino nno kyazze oluvannyuma lwa Skin twamulabako emabegakawo nga tanabakuwanga munange astaginga concert ye. Yagenda mu maaso n'akyankalanya ekibuga Kampala kyonna ne kitabuka. Kino nno kireetawo okukyankalana mu mirimu gy'abantu era ne traffic yeeyongera. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agambye kino kirekeraawo okuddamu okubaawo era singa kinaddamu okubaawo wajja kubeerawo okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Woba otunuulidde ensonga eyo oyinza ogamba ku lw'obulungi bw'abantu n'obulungi bw'omuyimbi kw'ossa ne promota osanga ekyo kiba tekyetaagisa because twalabako amasasi gaavuga era nga amawulire n'oluvuvuumo lwatambula nti Skin yali ayagala kukubwa masasi wabula n'omuntu yennyini yali ayagala omukuba amasasi nga tategeerekeka bulungi. Kale ojja kwesanga nti mu luvuvuumo obwo abayimbi bwe bakola ku street za Kampala nga tebalina na security, omuntu omu asobola okukozesa omukisa ogwo n'ajjawo obulamu bwe mu by'okusaaga. So poliisi okutwala omulimu gwayo mu maaso esaba balekerawo okubanga munange kino bakikola. Omwo nno mussa omukulu Habitex Mr. Muchunguzi kw'ossa ne mulwana abangi gwe mumanyi nga Skin. Jjukira nti ku concert ezibaddewo emabegakaawo omukulu Palaso ne Skin, poliisi era yavaayo newa statement yayo ng'egamba wabaddewo essimu mpitirivu nnyo ezigambibwa okuba nti zino zabbibwa ku bantu kw'ossa n'okuba nti abantu abamu balumizibwa. Of course oli wakujjako essimu oluusi amalako kuba mu kikonde. Kale poliisi egamba yali neeraliikirivu nnyo ku bivulu bino era esaba abantu bonna babeere bantu balamu mu biseera ng'ebyo, bakolagane ne poliisi nayo ekole nabo esobola okuba nga munange ebakuuma. Go amawulire agatambula mukwano gwange kiraga nti omukulu Skin musajja wa nkizo nnyo era ono alina abawagizi mu bitundu eby'enjawulo. Omwo nno mwe muli Mbale, Jinja, ebitundu byonna byalanzemu konsati ze abawagizi gye bali era kiraga nti ono asingira ddala Palaso emirundi egiwererako ddala kubanga abantu bali responding, abantu bamwaniriza, abantu bamwagala. Kitegeeza Skin akyali w'amaanyi nnyo. Waba muyimbi ssaawa zino ye muyimbi alina amafuta era nyinza okugamba ssaawa zino omuyimbi nga Skin promota yenna woba amwagala munange musajja azitowera ddala because ye muyimbi atambula, ye muyimbi atrendinga. Promota yenna gwe yandyetaze okutegeka wabula kyensuubira nti ye Habitex yamwekutte era tamuta. Ono agenda mukubisa ebivulu wabula abantu abamu beebuuza ono alinza okuba nga amuexploitinga, agenda mukamulamu kajuisi konna akamulimu amale amusuulewo. Of course bapromota we batyo batera okubanga munange bakola era abayimbi abamu bakyexperiensinzeeko bakukozesa ne bamala ne bakusuulawo gwe oba omaze okukola egigyo bwe batyo bo ne beeyongerayo mu maaso. Butereevu nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku KIKA Media ensibuko y'amawulire. Kwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribing, liking, commenting tusobole okubanga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.